etteeka ly'obufumbo likugamba nti tofumbirwa muntu wa muziro gwa nnyoko oba omuziro gwa kitaawo. Etteeka ly'obufumbo wano waffe Buganda litugaana okufumbira abantu b'omuziro gwa kitaffe n'omuziro gwa nnyaffe. Bw'owasa omukazi olyo maama wa mukazi wo afuuka maama wo, taba nazaalawo, afuuka maama wo, aba mukadde maama. Kyokka naawe maama wo n'afuuka maama wa muki wa mukyala wo, n'afuuka nazaala onaamuzaala. Kati kitegeeza abazadde bana babiri wadde si ba muziro gwe gumu bafuuka ba muziro gwe gumu era bafuuka ba Luganda. Otegedde bulungi? Wabula ku batata kyanjawulo kuba gw'osigaza n'omuziro gwa kitaawo nange nesigaza n'omuziro gwaki n'abazze nabo ayina bazze nabo abakulu bamujja na nnyina. Very good. Kati Hogan ne yeegombako ku baana abakulu n'agamba ne taata bano tetufaananya maama tesigwa abazaala. Hogan asobola okulyako. Webale nnyo. Hogan asobola okulyabo omuziro gwabo n'essaabo. Nkuwa ensonga? Ati nkuwa ensonga lindako. Naye alemesa bulemesa. Kale okulya naye towasa. Kubanga okulya kumwagala. Kale okulya. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556-86-39-38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale nyongero baniriza ku mukutu guno ogwa Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero baniriza ku yeneje musinzidde kubanga ate mutulabira mwebali nnyo mwebayire ddala tusinzidde mu studio za Cruise Exclusive tuli proud by bana faba 22bet abakutegeeza nti ffe tulina odds ennungi ate ffe tukolina enkola eya internet okubetingira ku internet esingira ddala obulungi funa bulungi nnyo 22bet ezimu company zasookera nno ddala okutandika enkola eyo ey'okubetingira online. Kwa tugase Biva Organic wali Mengo so kuyisa maama taata niswatu so kubanga ate omusawo Dr. Richard Senjo bamujjanjaba ngakozesa emiti ejaffe gino ejawana. Tugattako bannaffe aba Kasirye Breeders Emityana. Mwami Kasirye Breeders Emityana akutegeeza nti nno osobola okugenda ali Emityana farm ne weegulirayo ente breeds ennungi. Bw'ojoga ku breeds ennungi z'ente mu Uganda, Kasirye Breeders ye kabaka. Essaawa zino buli kimu yakirina essaawa zino. Kale n'olw'ensonga eyo weetuli nnyo okulaba nga obulamu bugendera ddala bulungi nnyo. Tulina Tammy Fashion Hub batuuse engoye z'abakyala, mulimu hijabu, mulimu mishanana, mulimu buno obw'okwebika ku mutwe obulungi, mulimu engoye kugamba eziweza ekitiibwa. So bwe twogera ku ngoye empanvu ate bakoma ku bantu bakulu bokka n'abaana abato bonna bali catered for. Tammy's Fashion Hub yansayo ndodde ziddiddwamu g'omukyala atayagala kunama. Omukyala nga oyagala okwambala obulungi onyume ansayo eddiddwamu ndowooza ebintu bikyambulira ddala bulungi nnyo maliradi sana. Kale aneegatiddwako as always mukulu kalondoozi tube nga ate tuyisayisaamu sajja aweereza wali ku Radio Simba ku makya abeerawo tuyisayisaamuko mu mpapula z'amawulire wamu n'ebisinga kaawe ebirala gy'emirimu emirala gy'akola ate ng'era mwogezi wa ku mikolo ayogera aboogerera emikolo gino egy'okwanjula ate ne bongera okuba nga ate baginyumisa. So bw'olaba ng'oluba oli awo byayogedde biina kye bigasseeko banga owandyetaaza obuyambi
mu ngeri eyo nayo na tolemu mukubirako ku social media oteekamu kalondoozi waliwo ne yabadde ambuuza nga ngamba nkubuuze nga kwoli ku show akakase yadda ngamba mbu ng'oyo omwami ayogeranga ku Jase Mpagama yali wa Galaxy ne mugamba nangamba mumbulizeeko baye kati why kanmubuuliza oli kakati gwe ko Jase Mpagama wa Galaxy yali ku Galaxy ngenda kukiddamu naye nga nsoose ku katono nnyo seconds ntono nnyo okugamba abantu nti leero bw'ogamba omuntu nti nakola ekintu emyaka 10 egiyise akuwa kinyumiza teyakiraba akulaba nga gwe yeewanika ku kinene naye radio eyo maanyi gaffe atalinze omu maanyi gaffe atalinze omu naye kakati olwaliro osobola okugenda abantu agazo saamuwulirako abasinga bonna bakatandika okulya Galaxy bajjo ffe Galaxy twagitandika 2013 nga tuli baana bato twakamaliza high school nga naye bwe wayingira BBS ng'oli muto nengenda kuredi nga sina olupapula olumu olwa degree oba certificate oba diploma nenfuuka mukama w'abakama bange mu department nempeereza okumala emyaka 5. It was a good job. Era ebirowoozo bingi byesaagala kuyingira mu nnyo manyi mune brand z'abantu ezimu ozireero ozoogerako wano bayinza okiraba mu ngeri endala okimanyi naye nga nze ku Galaxy amaloboozi agamu kugasookera ddala okubeera ag'omuwendo mu mawulire agagwirawo n'ebirowoozo emu birowoozo byaffe amawulire gajja essaawa mmeka gabeega eddakiika mmeka tukole tutya tukole ddi na ddi olwo n'obunyumiremu obwagibwako nga n'obwali bwaffe si ffe twabyogedde olwo omusajja bamuyita Anel Lukwago oyo ye yali yali nannyini birowoozo ebisinga era weyo nalinako Jase Mpagama byonna mutwegwe Alan oyo gwe bayita Anel nga yasalawo yakola kino yakola kiri naye bisigadde nze nga kalondoozi saagala nnyo okuyingira naye nga yoyo gwe yaliko Jase Mpagama yali ye Anel Lukwago yaliko Jase Mpagama yali Anel Lukwago ko Jase Mpagama alamule kumacha yali ye Anel Lukwago yes kale boza kuba tulaba tutandikirawo abantu bagambye show ya last week nga musajja ayina obwongo bannange siina bwongo abantu balwadde abantu balwadde zinesanze busanzi nga amawulire g'ennanga abantu basobola okuyingira abantu balwadde Alan abantu balwadde ate nange ndi musajja muvumu nnyo okusaddaaka obutuukirivu bwange obw'ensi neneewayo okukola ekituufu kikyentegeeza waliwo asobola okulaba n'agamba akalondoozi esobola byogera ebyo byoyogera abantu basenguka ekiro naye ng'omusanga anywezeza ekkeesi eno keesi enge temugikwatako naye nga mulokole abantu basenguka ekiro nga balina obwoto bw'emisambwa obumanyi buno obutonotono bwe buti bakumirako obubaani kuma bubaani bwaffe kabubaani bwange kantu kabubaani bwange gwe genda olabe bwe wali osengudde ku bantu ojja kutegeera emyoyo otegeere nti abantu babalimba mu kusenguka eyo mwetegereze emifaliso otegeerera abasula ku Roseform n'abasula ku Galangatana so abantu balina ebizibu alaninda by'abasajja nga musajja mukulu ali smart ebitabo bingi byamusuula eddalu ate abo bannasoma nnyo lubala ekyabakoze abo bali bubi nnyo kubanga bino bitwogera bya kaseera buseera gukasobiwakanya kaseera nga tulinda wali mu kkoona ebitabo abagezigezi bonna abanaye abantu bakubiddwa abantu bali ebweru w'eggwanga bambi bali totally defunct naye baŋŋamba eddogo ebintu tebisala mayanja mbu tebisobola kugira ng'ate bibajjayo ne bibakomyawo e Uganda nze bangi bendabe nga bavudde oli yava mu America najja wano nga kati akasuka mayinja gyali alina waali mukwano gwaffe nnyo naye nga bambi yakugamba naye ng'ekyamusuula eddalu balongo yava bweru nze nina mukulu wange akola kitongole kya byakwerinda mu USA sagala twogere wano abantu balooze tuli batono bayinza okuloza tuli wano titweyogeza eyo yali ki ye nga tabiri I have a brother he works for a federal agency in USA awuli ekyenkugamba look for him Judy Balemezi just look for him abaliyo look for him in Langley Virginia kati
yazaala abalongo neefuula teyadda teyadda wano yadda era nambuuza brother tubikola tutya yamugakomawo baaba wetunama tubitume erinnya ly'oluzungu tubatwale mu kkanisa era twabikola balina erinnya lye bakozesa mu luzungu awo Abamerika abo olwo omukyalo w'e Boston ankubiddeko mukwano gwange nyabo nkulamusizaako nnyo ankubiddeko ne balina gye batuuma ebyaffe oluzungu n'ateekako ekyoluzungu waggulu awo kakati wano bajja kusabira balongo naye ng'emikolo egyasooka gyali gy'abalongo ddala mu nnono kakati byebyo ensi wetambula balina ekigambo kyakozesa kirabidde it is all baptism but America omanyi bakyusa nnyo ebintu bingi bakubijja eri Ebungereza babifula ebyabwe I'm forgetting that word naye nga bo bakirina baba America nja kibuuza Julia Kimbuulye so nkomawo abantu balina ebizibu Alan buli woyogera ku nnono bambi abantu bakubiddwa eddogo gyeriri fe tulabyeko abantu abajja n'abalwadde ngulajja n'abalwadde oba oli n'agenda n'omulwadde gy'agenze naye amaanyi negogerya mu bbanga awo nono tugenda mutta nga bwe tutta gundi ne gundi naye ebintu tebiriiyo Anto nabiraba zebitu nabigana kyotanaba gye kiri Alan kyotanaba gye kiri oli mwanvu walengedde biri enkya kyotanaba gye kiri kalondozi nedda gwe nalabako kati kankunyumiza emboozi baganda bange abalaba ku mboozi eno musobola okunjulira mu comment section yawo family yasitula omuntu n'emutwale w'omusajja sajja wansaasi zaffe w'amayembe amayembe gabattidde abantu gabamalawo ne bamutuusa bamutuusa ne baggalawo embutu ne bivuga olukayi ne luvuga ani ono nze Lubowa tubuli oyagala ki kati nga Lubowa ayagala kukwata malogo bane waliwo amalogo agamu amakambwe nga siga akwetantala era abantu abakola obuntuntu bw'okugenda mu busabusa bannange mwegendereze olina obulwadde bukambwe bwa ddogo eddogo essindika eddogo erimu lyatemula dda ligenda okujja ng'obuyinza bw'amaanyi ate emala kagenda na muntu ataatuuza bulungi buyinza bw'alina abantu beetuuma amayembe bantu beeyita babamweyana beeyita bakalondoozi beetuuma babulamu tiyakola bulamu n'ebiringa ebyo naye nga tabiri teyabituuza kukkalira n'ogenda otwalayo omuntu ng'ali bubi n'agenda kukutukira mu ngalo bana abantu bakutukidde mu masabu bantu bafiiridde mu masabu abaziise naye ng'ekibatta kutwala bantu kubatuuza wantu nti oyina wamala ye ku nsonga zino takwatibwako ne bafa akati bano bakwata abafamile bakwata omuntu waabwe yali mulwadde muyi naye ng'ekimutta malogo akati ne bamutuusa mu kumutuusa ne gajja manyi gabaga mu banka ne gajja ki mwagala ki teganyiga mwagala ki ani abuuza Lubowa no jembe kkulu wano mu mayembe wano e Buganda ejjembe erikulembera amayembe gonna erigasiba nannyini mpingu Lubowa akati Lubowa n'abuuza bano bakola Lubowa bwakusaagira kubeetuma bwetuume kalondoozi ani ali kuono amaanyi agali kulinga ddogo bitambo oba majini egabagamba nti ono tugenda kumutta nga bwe twatta gundi si bwe kiri nti bwe kiri nga bafamily bajuliza ne gundi si bwe kiri nti bwe kiri ne gundi si bwe kiri nti bwe kiri ne gundi si bwe kiri nti bwe kiri nono tugenda kumujjawo tya ne baguluba mbona agakwata Lubowa tegamulemerera kakkana agamba tuteese tubawe iki tikaya tubawe nte tetwagala nti ono naye kaagende ate nesika bbiri nga tafudde nga bagolola nga baziika kina Uganda ne kiggwa ase kina Uganda sewo amayigwa musajja gwe naawe Alan abakola mu comment basinga kutegeera nesikutegeera nesikumanyi nzale zinakyo nkumanyirako abali bali mu comment bakumanyi nesiganye ne bali mu comment abakumanyi mboyo basika era bo sobola kulojja kumenya so mu byonna amaanyi gye gali naye todduka nnyo tambula mpola
mbadde ndi mu preamble yange etandika tambula mpola tambulira ku pace yo bambi bwe bakugamba okukola ebintu tobikola kusinziira kuba kugamba bikole kusinziira kwa kugamba kuliko munanga abantu bajja kutomeza naye waliwo abantu abamu bonga bo baamalayo nga bo tebikyakola bambi nga bo baasiraana nga ne wajja mu maaso gotuna kyogenda kumuyamba kujja kumuleka afe bufi nga sigadde kimukufa era abantu baleesewo n'engombe ezimwe ez'okulimba abantu Alan ekino kizze oli n'agamba abantu nti sobola okujjako empewozo gwe n'obutambula kiri nga tewali buzibu tokiwulyanga kekyo era abasinga okutambuza ennono eyo bali busoga mbubo basobola okujjako empewozo ezo yonna kasasiro sobola okujjako empewozo kasasiro oyo yenna tumujjawo n'otambula era munnange babikoleddeko abantu abamu ne bafunako kuweerera balumwa ennyo empewo kankubuulire kino nga nkikugamba maaso ga kamera gwatulaba wuliriza bulungi ebigambo byange Katonda mulabe duka misinde mutye nga bwayogera mu ngero za Sulemaani essuula esooka olunyiri olw'omwenda mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera oba lunyiri wa 7 saagala nnyo okwerabira Alani abantu bajja kunkwata ensobi ate lwe ndikola ensobi olirabanga embooko zinkaabirako Alani njogedde ku ngero za Sulemaani essuula esooka olunyiri ndooza lwa 7 lwa 9 soma Alani omanyi bulungi osoma olunyiri lwa 7 lugamba lutya mu kutya Mukama okumanya okumanya mwe kusookera ne bwokomaawo naye abasirusiru banyooma amagezi n'okuyigirizibwa Alan bino ebigambo byenkugamba bino byenjogera bigambo bitukuvu wandibadde ng'ogamba bugambi nti Katonda yeebale ndi kyabugagga nnyo kubanga ebintu byenjogera abantu bangi babimanyi basirisi bino ebintu byembagamba babimanyi olowooza lwaki babiraba bambi abantu balina obulumi abantu balumwa abantu empewo zibaluma abantu balwadde so naye ate obuzibu basinkanye abantu boogera ebigambo bingi buli muntu ayogera kyayogera ate nange baagala mba Katonda ziyende badde atubuulye siri musawo kyekisookera ddala siri musawo ate era sijja kubalagirira kubanga nange amazima gali bwe gati nti mu bintu bino ebya okulagirira mulimu namwe ensobi kubanga oli asobola okujja nga alaba nga nze ayagala okwetunda mbeeka ate gye mbalagirira bagende naye obuzibu obubirimu nti bw'olagirira omuntu n'ebitamukolera olwo gw'ofuusa omubi ate ekyokubiri mu bintu bya Katonda libanga amakanisa gamwe gano ag'ensi gwe paasa asobola okukolera nze n'atankolera wabula Katonda asigala akola byawula ebintu bino paasita ayinza obutakukolera nze nankolera ne Katonda yasigala akola ki oluusi Katonda yeetaaga bugumiikirizo tukolera abantu abamu bapakuka omutwale w'omuntu n'ayagala ate gwa muntu takusinge n'ayagala akola ebintu speedi n'awangawanga kasakafankunayi afundikira ebintu bimutabukidde n'akwekwasa nti wamutwala awantu awakyamu so buli muntu atuule wansi akakkane Katonda ajja kwogera naye otegedde bulungi Alan tuli wano twogera wano Alan singa essaawa zino ngamba ntwala gye okolera ensonga yo naawe bwe nkutwala oyagala kunsinga babuzibu abantu bagala nnyo ovuganya nze sina gye nkolera nsonga ye problem anti ze nkubuulidde abali mu comment section bakusinga okutegeera nze sikumanyi ne baba bakumanyi bamanyi kati kyovola nkugambye mu ngeri eyo singa nkutwala wenkutute oyagala kukola kunsinga naye gwe weebuuze tetuli ba nnyota ze zimu mu nsi muno nze nnyota yange si yennyota yo so mbadde nkola preamble yange nga nkulaga nti abantu bandibadde bakkakkana ebibaluma bingi naye mu kukkakkana bajja kufunamu obuwanguzi beerongoose beetukuze kyokka kisobola okubamala okwefunira eggulu liwayogera nga lirooseko n'okulirootako eggulu ofaanana watya walungi ntuula bulungi akaddo kasaawe omusana tegwokyanya olaba binyuma watugambe ekolo yaffe bennyini andi emboozi gye mwagala yeno gyenyumiza akaddo kasaawe ayya eri abakazi bali tebambala ngoye abakazi tebambala ngoye ate betundayo nnika eri ebiri birungi waliwo omukazi yali aze neserize ezeggulu naye oba yabulirawa teri abikkiriza n'abasumba babigaana naye babibuulira naye babigaana teri abikkiriza n'abasumba babigaana naye gwe lwaki abantu baagala okumanya ekiri mu ggulu naye ate ababagamba ekiri mu ggulu abavaayo because abantu in fact abantu kye bakkiriza kye bawakanya awe wali obuzibu mukyo wali enjawulo wakati w'amazima n'ekituufu
abantu kye bakkiriza kye bawakanya. All of facts are checked, but truth is not checked. Okimanyi ng'omukazi yayinza okuba kyayogeranga kituufu. Kyetaaga kadde. Naye twekerenje. Anywanga kyayiwa amata. Kubanga batugamba eggulu lirimu birungi. Abakwogera ku bikyamu. Timugule embookekera kuvuga. All facts about heaven era zirina. Nti abakazi badde no baddeeri bavuga ku pikipiki bavugirako akatogo. Yagamba ati yagamba ku pikipiki okuva mu Amerika bavugirako akatogo era baleeta omubisi gw'enjuki amata bakweweta. Omukazi oyo yagamba ne bamumalayika n'amuyita. Okitegere? Aida. All those facts can be checked. Naye munange osobola okwanga oyo omukazi teyayogera kituufu. Teryaganye. Naye nga si kyamazima. Kati amazima geetaaga kadde. Tumale ffenna kufa tukakase byayogera ge mazima. Amazima geetaaga kadde bituufu babikyekinga kati eddene ennyo, it's like a nation. Ngabo gama omugulu wali yefumbire eddene ennyo, it's like a nation. Ngabo gama nti America yonna lyefumbiro ly'omugulu. Mugulu bafumba emmere ez'enjawulo. Kitegeeza nti bwe tulituuka mugulu tugenda kulya. Andi bafumbira buli muntu alina oda ye okusinzira kume mwana ati omwoyo gulya mmere. Omwoyo gulya emmere. Alinga ategeeza ndi mugulu tutuuka n'emibiri gya. Nze mbabulya Aida ayinza okuba nga byayogera bituufu. Aida alina ekyamu. Muggulu anti wulira muggulu tulituukayo nga tuli tutya. Tuli nga tuli myoyo oba nga tuli mibiri. Nga tuli myoyo. Kakati emyoyo girya mmere, girya akatogo. Eri tuba myoyo. Anti girya akatogo. Omwoyo gulya akatogo. Kichoyagala go. Omwoyo kati labayo ebintu byataga just common sense. Kyobola ebintu byebambi byali byakaseera buseera. Emyoyo girya akatogo. Goba kugamba ko nti omwoyo gulya era okateeka waawo gune guyitawo. Era bakugamba nti emyoyo gyonna giwulirako buwulizi lusu ne gigenda. Niwe guba mwengo oguteeka waawo ng'oguterawo jjajja ne jjajja ye byakyanywako kitono nnyo okusinga gwe kukyomuterawo. Singa kala bagenda badda ne batulira. Teri asobola kudda kubanga mwagala ddenga bwe yagenze netasobola kudda nga bwe yagenze. Is it true abantu tuli mu cycle? Incarnation je mpulya bogerako. Cycle nti like omuntu bwofa oziika bakuziika noddira mu muntu omulala. Is it true? Simanyi ensonga naye kyamazima kiri nti buli muntu yandiyagadde okudda wano. Teyatayagala kudda wano Alan. Bantu badda. Buli muntu yandiyagadde okudda wano. Nenze kyamanya abantu badda. Nange bwe ndowooza. Kubanga mulimu akaana kolaba nga bakazadde ne bakatuma Kiggundu. Nga ddala ke Kiggundu kenyini. Naye nga Kiggundu mwennyini yafayo. Yakomyewo. So obulamu bwe bwe buli. Ti obulamu tusobola okufuula ntudda. Naye ekizibu ekikirimu ndowooza Katonda bwe yawangulira akeeso omweso bwe butakuzza nabye wakomako kujjukira ng'okyabijjukira awo noze wali obuzibu ng'oteekeddwa okuddamu kuyita mutendera gwe gumu nga gwe wayitamu ku mulundi guli omubereberye. Oluusi n'otayingira na kuyingira bulamu n'oviiramu mu lubuto. Onteekedde ne oddamu ne weeteekateeka okujja mu bulambulukufu. Buli muntu adda I think mu mbeera eyo. Naye ndowooza engeri gy'akomawo biba bigendererwa birala. So ki ekyo Alan? Yes. Okay. Kale waliwo omukyala yaŋŋambye oddemukko kino ekibuuzo kya miziro. Yes. Era olunaku leero njagala otangaaze ku bantu b'emiziro. Emiziro gisumbuye abantu. Waliwo n'omubuulizi gwe nalaba ng'agamba ng'oŋŋamba otya nti nanfuka nze ssenfuka. Naye nanfuka oyo nange namusanga busanze eyo. Oŋŋamba nti siwasaba ssenfuka. Oŋŋamba nti maama wange yeddirange ye. Nsanze omuwala nga naye maama we yeddirange. Katone nambuuza mama wange aba yeddirange nga naye oli mama we oli yeddirange. Tukkirizibwa okufumbiriganwa. Kati bibuzaabuza. Waliwo n'ebirala nekira ky'oŋŋambye wali eri nga ekyassenga. Omwana wa ssenga kizibwewo. Nti osobola okuwasaawo omuziro ogwo oba ye kennyini. Nekyo ate kya agastafulula. Oba oliawo. Oba oliawo. Tosobola fumbirwa mwana wa ssenga. Nanti oba oliawo.
Why do you put obolia? Why you kateka? Andi abantu bawasa abantu bazaala mbawala baabwe. Abantu bebaka bawala baabwe. Abantu bebaka ebyo na agastafulullah. Kyekyo. Kakati obolia gwe kyolabanga ekibi. Abalala tebakirabanga kibi. Bakirinda ku bibala byakyo. Ko kiri. Omanye amagezi ne psychology byawukana. Amagezi wisdom ne psychology. Psychology agoberera ebintu bingi. Kubanga alimu n'okwetegereza obudde. Psychology nti kitaawo nnyoko ekyamufuula amumanye ennyo kaali kadde. Yalabanga nga akomangawo ssaawa 2. Yakomangawo 2 olaba agenze kwebaka. Bw'ojja ku 2 kitundu ng'omubanja taakuwera maama yagambanga nti ayo tagenda kukuwa. Ne kifuuka psychology mu ye nti abanga alagudde ekinaabawo ne kibaawo. Kati ngolega amagezi gye galaga psychology. Kati olaba amagezi nga ku magezi gava ku Namulondo y'obwa Katonda kati gengendo okukubuulira. Kakati ku nsonga yo ntandikira ku ki kwanga ombuuza ebibuuzo 2. Mbuuza ku kye tandikira ku muntu ab'emiziro nga maama we yeddirange ye. Ne maama wange. Ne maama wange yeddiranga. Kati ekyo kitawanyanya abantu era bambi abantu bangi balemeddwa nnyo okuwasa abantu be bandiyagadde ab'ebirooto byabwe. Naye awo tewaliwo omuziro n'ogumu kikugaana kuwasa muntu oyo. Tekiriiwo lugezigezi lw'abantu kugamba nti ono abeera muwalawo. Ekyo kyoyogedde kye kimu na kino nti kitaawo Alan kitaffe n'aba n'abakazi 15. Abakazi abalina emiziro gya njawulo jjukira bonna babeera bamaama bo. Kale kitegeeza nti bannyinaabwe the brothers babeera bakojjaabo si bwe kiri. Kakati obanga agamba nti muwala wa mwennyoko yo sister tasobola kufumbirwa mu miziro egyo gyonna. Understood what tutegedde kiddemu. Alan nga tuzaaddwa tuli babiri katugeze nze ndi muwala gwe oli mulenzi banze ndi mulenzi gwe oli muwala. Kakati kitaffe nze naawe gwe muwala nze ndi mulenzi. Kitaffe n'azaala mu bakazi bangi ab'emiziro y'enjawulo emiziro nga 10 katugeze. Abo bonna tubayita bamaama. Understood? Kitegeeza nti ba brothers baabwe babeera bakojja. Mpulira bulungi? Kitegeeza bwe babeera bakojja kibanga ekitegeeza nti you my sister tosobola kufumbira mu miziro giri gyonna kuba kitaffe yakola ki yawasaayo nti bali bamaama. Understood? Jukira etteeka ly'obufumbo likugamba nti tofumbirwa muntu wa muziro gwa nnyoko oba omuziro gwa kitaawo. Etteeka ly'obufumbo wano waffe Buganda litugaana okufumbira abantu b'omuziro gwa kitaffe n'omuziro gwa nnyaffe. Kati nabali jukira bamaama. Bamaama bobo kingamba bwotyo atulakyo ngambye ti oli mama yeddira ati nchajja nkuzimbira preamble. Kati obanga agamba nti bali tokola ki tubawasa oba n'abaana kubanga abaana bebazadde babira baganda baffe. Babeera baganda baffe ba muziro gwaffe naye si banda ya nnyaffe si banda ya maama waffe. Ekitegeeza ulize ebigambo bino ekitegeeza nti yesi ba muziro gwaffe naye baba boogera ku maama waabwe boogera wa muziro gwabwe so si maama waffe. Tegeeza bamaama banjawulo emiziro gya njawulo. Understood? Kati kankomewo kati omwana ono ogenda kuwandika ekijja pia kati ngambye nzire mbulungi ekintu kino so okijjamu amakulu. Ngambye nti kitaffe singa bayawasa abakazi 5 nga ba miziro gya njawulo oba bakale 3 ba miziro gya njawulo. Kati gwe Alan nga weddira katugeze mamba naye nga abakazi bali bonna bedda miziro gya njawulo tosobola kubawasa kubanga babeera bannyoko babeera bamaama bo. Kyokka ate era wuliriza bakojja kitegeeza nti be baganda baani abe bannyina bakyala abo no babeera bakuyita mutabani. Mpulira bulungi? Ne mwannyoko sister wo tasobola kuwasa mwabo kubanga babeera bakojja emiziro gyabwe gibeera bakojja ba maama. Mpulira bulungi? Wadde nga si ba muziro gwa maama wamwe nnyini abazaala naye nabo babeera ba maama. Understood? Kati nkomawo eno ku kibuzo ky'ombuuzizza. Kati eno mu bufumbo etteeka ly'obufumbo litugamba wano waffe Buganda lyalinga mu kusooka ligaziya nnyo nga litutwala mu butafumbirwa akabbiroko obutafumbirwa akabbiro ka maama wa maama wo omuziro gwa maama wa maama wo omuziro gwa maama wa kitaawo n'ebiringa ebyo kubanga emiziro gyaffe giba n'akabbiro.
katugeze neddirango akabbiro kasimba kitegeeza nti sifumbirwa siwasa wa kasimba siwasa wangu kyokka atejjukira waliwo n'emiziro emirala nga najjo gina akakwate kungu kati ng'empologoma nti eddira empologoma akabbiro ngo naye abeera muganda wange kati gye emiziro esatu sigiwasaamu siwasa wa kasimba siwasa wangu siwasa wa mpologoma kati ogwo omuziro gunkwatako ku kitange kati kanzire ku mange yeddira katugeze yeddira nvuma akabbiro kati nvuma kati egyo nagyo emiziro ebiri kikola ki sigiwasa kyokka atejjukira waliwo n'ennyina maama wa maama kati maama katugeze yeddira mbwa akabbiro kyuma kya mbwa kati n'ow'embwa simuwasa n'ow'ekyuma ky'embwa simuwasa egyo emiziro 7 kati kanzire ku maama wa maama wange yeddira katugeze yeddira ki ngeye akabbiro ku nguvu tinenge esigiwasa kyokka ate ne ku nguvu nayitwa obubbiro obumu miziro wane e Buganda obubbiro obumu najjo miziro kati nga bwolaba nti akasimba muziro naye ate akabbiro kango erengo muziro era kabbiro ka mpologoma kale gye miziro giba mingi kati kyokka nga ate awo nawo ovuddewo nodda na wano nti omwana wa kizibwewo nagwo muziro gukwatako oyo abeera kuyita kojja naawe towasaawo awo enju togiwasaamu ogwo nagwo muziro gukuzira ekitegeeza nti ebyokuzira biva ne mu bika ne bidda ne ku nju biva ne kubika as a whole nti muziro gwa katinvuma ne bidda ne ku nju nti n'omwana wa ssengaawo wadde wambwa tekuzira naye tomuwasa ye ng'omwana tomuwasa kitegeeza olwo emiziro wezezza nga 10 gw'omuntu omu tokola ki oba 10 n'ebyo togijjaamu omukazi kati kankomewo bwe kyatererera kati byajjanga byeyubula ne yali kabaka nga takkirizibwa kuwasa Wankima Ssemakokiro n'Ekikulwe ne bawasa Ow'Enkima akalombolombo ne kazikira kyobulaba ne Muteesa ow'okubiri yawasa ab'Enkima 2 naye nga munono Enkima bajjajja ba Buganda tebayina kuwasibwa balangira tebayina kuliraana balangira bajjajja ba Buganda understood naye kyafiira wali ku kabaka okuwasa kabaka Ssemakokiro amwanguyira okuwasa bawala ba Kisosonkole ababiri Muteesa 2 Sara Kisosonkole yazaala kabaka wafuna aliko Diamond Kisosonkole naye waali abo nabo bali bakyala ba Muteesa ngate bava mu kitaabwe y'omu yabawasa Muteesa ow'okubiri yawasa abakazi 2 nga bava mu nju y'emu nga ba Luganda ekitegeeza osobola okuwasa abantu abava mu nju y'emu nga ba Luganda otegedde bulungi osobola okuwasa n'owasa Meega noddamu n'owasa ne Mangalita nenga bazaalibwa nnyaabuumu ne kitaabuumu gwe nga gwe ekyo kisobokera ddala naye kati jjukira wali eri akalombolombo ako abalangira baali tebawasa baki Bankima olwa akabonero k'ebyafaayo kali akatandikira ku Kimera kati nkomawo eno nkyajja okugaziriza ensonga eno kati nkomawo kati omuziro gwa maamawo n'omuziro gujja emiziro kati emikulu egikuzira kubanga bw'ogaziya ennyo ekika buli muntu akulinako oluganda tuyina oluganda ne mu kkanisa olinayo baganda bo oluganda mu Kristo bonna baganda ne wano oli muganda wange Alan kuyita muganda wange ne bwe tutuuka okuddeka buli omu asalalirina dde ewuwe ontegedde bulungi so kati omuntu tawasa wa muziro gwe na muziro gwa nnyina gy'emiziro ebiri emikulu biri ne bigenda nga bizikira mpola mpola ebyobubbiro ebya kina naye kale omuntu akirinamu kwegamba ng'akiraba kyankiso kyansonga tagendayo emabegako ng'abalangira n'ab'empologoma baali tebeewasa naye omusango bwe gwasalibwa naye nga kikkirizibwa omulangira muziro omulangira lulyo ate ow'empologoma muziro nti byawukana nti abalangira si bampologoma naye mu kusooka baalinga beetwala paka ku Muteesa Omubereberye nga kitwalibwa nti abalangira babeddira mpologoma ne kijjibwawo omulangira teyeddira asobola kubanga bo baali baagala abalangira bawase buli muziro otegedde bulungi kuba bakyala bonna basabasajja yes abalangira tebeddira basobola okuwasa buli kimu naye nga ennono yali eraga nti abalangira beddira mpologoma ate nti abeddira ti abalangira olyo ate beddirako ku mbwa ate era baganda b'abango ate bingi ebiri awo bye twagenda tutuulira twatuulira era gwe ayagala okuzuukusa ebyama by'ebintu by'obufumbo bannange ensobi nnyingi ezaakolebwa ebyobufumbo ebyama bingi nnyo twatuulira ebintu bingi
ogenda okola kumpi buli muntu ng'alina obulangira mu ye nga buli muziro gulina obulangira mu gwo ate simanya ab'embwa baali balangira ate simanya embwa n'eri byefulumya ate kati abalangira bagamba ate kakati oyo nena Katemba gyali mu byafaayo ebyaliwo edda ate simanya mbwa beddira engo baali baganda bagondi baali batamani ba kintu ate kati ne bibeeraawo. All that is history. Kiraga twali omu ne twajja tutya okwawukana okusobola okwewasa. Naye abaana ennaku zino beewasiza ab'emiziro egifaanagana. Yes, kati ngenda ku nsonga eyo. Ne watabaawo kintu ngenda ku nsonga eyo. Kati empewo zino ffe tuziwabya era ffe tuzitereeza. Era bwe tuzitereeza ku lutembo lugamba nti kati kiri bwe kiti nazo zaali bantu zitambulira ku ekyo. Otegedde bulungi. Empewo nazo zaali baki bantu kubanga ze zaalamula emisango ze zaagisala era ziramula kusinzira ku kye zaategeera. Era empewo z'abaana b'abaana baffe abali Jedda ziri bazimanyi kompyuta eno nga zikitegeera. Naye ffe ezaffe zo zaategeera mbugo kuba nayo kakati zikyaliwo but gye bujjeyo mu maaso osanga embugo teziri baawo ng'emiti mitono egy'embugo katono emituba. Namutebi asobola ofumbirwa Mutebi. Kati weebale nnyo kuba Namutebi wa Mamba Mutebi mulangira ekitegeeza abalangira tebalina mannya bagajja mu bakopi. Otegedde bulungi. Namutebi wa Mamba Mutebi mulangira kintu wango kintu linnya kintu ojja kusanga kijja kuba kizibu nnyo okusangayo kintu omulangira naye Kabaka omubereberi wa Buganda wano ku luse luno we tuliko ekintu nti ye mulangira esa abalangira omubereberi kati noweza okiraba n'ekintu liri mu ngo ab'engo be balituuma amannya mangi. Kati olaba erinnya nga Mawanda Ssekabaka Mawanda teryali linnya lye wabula nnyina ow'engo mu kumuzaala yalinga awandawanda nnyo. Kati mu kuwandawanda ennyo ba Kabaka n'amugoba agenda attibwe. Akati omutaka ye teyayagala kumutta n'amukuuma n'amukweka. Omwana bwe yamala okuzaalibwa n'amusembeza. Kati n'alya n'obwakabaka bwe bamunyumiza emboozi eyo Kabaka akaye kale ono omwana n'atumibwa erinnya ery'Amawanda olw'okuba nti nnyina yalinga awandawanda. Awulira bulungi. So amannya gonna agabalangira agasinga gava mu bikolwa na kuva ene waffe mu bakopi mu miziro gy'abakopi. Omulangira tasobola ku katika ngambe yes Mutebi. Omuntu nga bamuyita Mutebi bw'asanga omuwala Namutebi ow'Emmamba n'asanga nga Ndagire tebabambejja kituufu n'asanga Ndagire tebasobola kwewasa. Omulangira baatawasa be bano. Omulangira tawasa Naava aba mwana wa Mumbejja omuwala. Omuwala omwana gwazaala ye Naava. Jukira omuwala Omumbejja abatazadde Mulangira era abatazadde Mumbejja abazadde Naava oba Saava. So abo tebawasa abantu babika bibiri byokka. Tebawasa balangira bannaabwe Bambejja bannaabwe Naava ne Saava beboka batawasa basigadde bonna babawasa. Naye n'ab'enkima baali tebaliimu n'emiziro egimu awo egy'enkizo yali tegiriimu bagenda babijjawo nga baagala okulya buli kimu era baakolakola ensobi nnyingi. So nze nkugambye nti bodde emabega n'oyagala okusiikula buli nnono ne Bakabaka bo bakwatiramu baakola ensobi nnyingi ne mu kuwasa Bakabaka. Omutegedde bulungi kuba jjukira Kabaka atwala muziro gwa nnyina naye ate Bakabaka bangi abazaaliddwa nga babazadde ne balya ne Namulondo nga babazadde si Baganda kati balina miziro gya wano. Kati Kabaka bayeddira ki? Otegedde bulungi. Kabaka atwala muziro gwa nnyina Yesu abeera mulangira naye yeddira muziro gwa nnyina ava obulangira lulyo era n'abalangira balimu ebika. Abalangira balimu ebika nga bina. Waliwo abalangira abakanabba be balangira abayita Kabaka jjajja. Understood? Kiringa gwe kakati kitegeeza bebera abazzukulu. Abalangira abayita Kabaka abeera aliko jjajja. Bannaye nammwe abalabi nammwe mwebeereremu nnyo. Waliwo bampamu nanga disiki ejja kukuba. Waliwo abalangira abakanabba. Waliwo abalangira ab'eŋŋoma. Abalangira ab'eŋŋoma be baana
bakabaka abeera aliko Sanga lya Mbogo Semakookera bana abo balangira ab'engoma abalangira abakanabba be balangira abayita kabaka Mwenda Mutebi jjajja kamuyita jjajja in hierarchy balangira abakanabba nti omwana Sanga lya Mbogo azadde ayita kabaka jjajja be balangira abakanabba okay kakati bo Basanga lya Mbogo be balangira oba be bambejja ab'engoma kakati waliwo be bayita abalangira ababantadde abe balangira nga kabaka bwe yafa babeera bamulekwa otegedde bulungi kati nga for example wasajja muganda wa kabaka kati mulangira w'abantadde abo bamulekwa kadem abalangira bamulekwa nga kabaka yafa kati kale baganda ba kabaka abeera aliko be balangira ab'abantadde kubanga babeera bamulekwa okay kitegere kati waliwo abalangira b'amabundugu be balangira bonna simanyi bona abalangira b'ekibulala abalangira ab'ebikomo balangira abaki abalangira b'ebikomo be bano katugeze wave wammwe ebusoga Alan nga muli balangira banga mumwine ebike wamwe nga balangira kati nga abengabi abaki babayita batya abayisemena babayita batya abengabi babayita abempongo bengabi bangobi bangobi baba abayisengobi nti balangira kati bajje Buganda kabaka asobola okumusembeza namugamba sigala ngoli mulangira era sigaza ekikomo kyo kubanga abalangira dda babanga n'ebikomo oba wa kingdom kyo wa kingdom nga bajje wa ne Buganda kabaka nga bamusembeza maaso ge namulekera ekitibwa bira mulangira wa kikomo kinga bola bansamba abeddire nga bye yansamba be balangira nabo balangira ba bikomo nti nsamba yave Bunyoro nga eri mulangira abengabi Banyoro abengabi yansamba omutaka nsamba yes bagenda okuva Bunyoro kujje Buganda ngeri gye bavudde balangira kitegeza mu Bunyoro kyangunyo sanga omuntu abamuyita nsamba okusanga abengabi nsamba just amanya agatumibwa mu bika manya gava mu bikolwa na bintu obukeera maggwa amatovu gana era amatovu agagundi agokutalo gamanya amatovu agokutalo gafumita gakutale agamanya gava mu middo gava mu kigava mu bikolwa agamanya manya nini ze zikyuka abengabi bava batye Bunyoro anti Bunyoro we wali ekibondo ky'engabi engabi kubanga engabi Bunyoro lulyo lulangira ne wamwe engabi jeri kubanga era n'abatereeza obwakabaka bamwe bava Bunyoro mwina mabalangira abe Bunyoro bamwe Busoga Bunyoro kingdom nga yamanyi era wano amawanga mangi nga Bunyoro yagamamira kubanga bali Abanyoro abachweza abo n'abakya oluvanyuma nga abachwezi bavuddewo bwe bali basaasana buli muya saasana agenda afuna obwakabaka obubwe kyobola banti Tolo ne Bunyoro beina kakakuku tya mulangira yabave ne bagenda ne besalako ne bakola obwakabaka obwabwe abane bave ne bakirire ne kochi bebabiito ababiito nabo balangira kyobola banti kamuswaga mukambwe nnyo abo nabo balangira bave eri Bunyoro nga balangira ddala ab'ebikomo ne bajja wano ne bakola endagaano n'obwakabaka bwa Buganda Bunyoro Bunyoro lwakwante bagala bikkirizo manyika kasoyogera ku Bunyoro waliwo abanyiga olaba kati nomala ogamba abantu ndi kintu yali musajja musoga emboozi yo nana gyo badde oyogeredde ebbanga yonna efuuka nfune nga waliwo facts eziraga nti yali musoga kino nkikugambye kijje kunze eno nawe ne bwino waatawera kintu kabaka kintu yes kituufu yali musada musoga musoga mwena ati abamwe bakuba ole byafaayo neze ne yabimpa na muganda wange babanje ababimpadde ne baganda bange fena tulina obuzindalo buli muntu ayogere nako mukaleke abantu baleke batambulire wali tikintu yali muganda wa Bemba era bazalibwa bazalibwa kabaka wa Buganda anti bwe ba tracing ebyo buwangwa byonna bakulaga nti n'okujja okuwamba obwakabaka bwa Buganda bwali bumulemeredde yamala kugenda Bunyoro kusikayo maanyi n'agaleeta naloka amaamira ku ntebe y'e Buganda era amaanyi ago ge yajja nago galimu obuyinza babumuwa era obuyinza bwamuweebwa nga yengo kyobola mutabani we owokubiri Keya yamuwa ekika kiramba nga yengo kye kyamuweebwa ng'omugabo gwe nti omugabo gwe olw'okujja okuwamba Obuganda bamuwango
Ebyo byafaayo gye biri bajja bikula abantu bagenda kulaga mu comment section nti byenkwadde ate bajja kubuuza mbijjeewa nenga nabyo gye biri naye omuntu omu bw'oyogera I reflect naye ebyo reflectingamuko ebimu mu byoyogera yes kanyumeyo ka story gye twasomera secondary eyo bajja ne bagenda eyo ehoyima Bunyole twali tusomera eyo Ntebe kubayita ne bafunayo abanyolo baali 10 abaana ba student ne babaleeta nga bakulidde ehoyima abaana bwe babaleeta ne babateekamu nze mwana kyanfosinga okuyiga olunyolo okuliga olugegenya n'okuluwulira naye abaana balina obukyayi ng'olya bagamba baitu mwana iwe tewezi kumuganda baitu mwana iwe tewezi kumuganda baitu mwana embiranyi ya Buganda ne Bunyolo kati naye nga neebuuza kale nali muto naye nga nabo bato naye nga ate bo bandaga nti balina kye bamanyi ekinene nnyo kakati omu ku bo naafuka mukwano gwange with time nemubuuza nemugamba mwana holiday wenaaba etuuse njagala ojjeko ewaffe omunyolo holiday nengamba iwe ara nikugambire baitu taata namanyire nze ewamu bijja kuba bibi nemugamba kati kitegeeza ki nenga ffe batugamba togende ewaabo n'okujja wano okusomera eno lwakuba nti somero ddungi nannyini ssomero yali ayina hotel ehoyima nga bagiyita high life nasikayo abaana kati nga abantu b'ehoyima bamwagala bwagazi so kyamubeera kyangu bakumbisa ku baana mbatwala eno naye nga baali tebaagala ffe tukola emikolo n'ogenda nga Oluganda baluwulira bulungi ebusoga oluyogera Oluganda omukolo gutambula bulungi nga terina omuntu n'omu agamba yakyayogera Oluganda ne mwankole kati bakiyiga edda baalinga kibayisa bubi loza bakyakirimuko obuzibuzibu bebe ekigezigeza ng'okkirira bweyogera Oluganda tebaagala naye nga wano mwankole kati it has become normal oyogera Oluganda nga bo boogera Lunyandu nankole oluwulira oyogera Luganda and it is okay ne bwogenda wa ne bwogenda embali ne bwogenda wa they will listen to you gende Bunyolo ngoli mwogezi nti oyogera Luganda wallahi ne bwobeera kale kankubuulire ne bwobeera ngoli Muganda ng'omanyi Olunyolo toyogerayo ffe emikolo gyaffe ne bwobeera ng'oli Muganda naye ng'omanyi Olunyolo nze ku experience yange tebakukkiriza bakuwa owaabwe nze ngeze emirundi ng'ena nga they have paid you a lot of money n'otuuka wali nga mwakikkaanyaako nti ddala ati wali buzibu simanyi Lunyolo naye atambula n'Omunyolo olw'abannange bentabulira Abaganda ate Omuganda asigala Muganda ateekeddwa okuwulira ebigenda mu maaso ono ajja kwogera Olunyolo akole ebiri culture then wanene ebiri ebyaffe nze nzize mu lulimi lwaffe lutegera mugenda mukkanyiza nti olutuuka wali tetwagala bukyayi bwayingira naye nga obukyayi bwe bwava ku nsonga nga bbiri nakisanga ke kagadi bwava ku nsonga nga bbiri ensonga esooka okukyamya ebyafaayo Abaganda baakyamya nnyo ebyafaayo bya Bunyolo nga ate bagenderedde ne balaganga bali abaali ababi ennyo waliwo n'obukoko bwe baatu koko Nyolo simanya omuntu akuzaala kukikana kwegamba bingi sagala kugera ngero zimu bisegede bulungi engero zimu nga zikuddala zitukwegamba ebintu ebyo byonna ne bireetera Abanyolo okutukoowa ne batukyawa naye nga baali ba mukago kkiriza obagaana bodde emabega ddala era obuyinza obusinga kati awo ndowooza olaba kati nkoma so engabi mbadde ogireese nga nkulaga nti engabi efubutuka Bunyolo kubanga engabi osangayo ebika by'engabi Obunyolo nga 13 bwogende Toolo nga 11 n'omuso bw'obigatta awamu bingi ate Buganda osangayo ebika by'engabi 2 nene ewamwe ebusoga ebika by'engabi biwera ebiriyo kigeza abengabi baana bangi abengabi nga tebamanyi roots zaabwe yes ngoli abuuza ndi wangabi bana engabi zewasa n'ebiringa ebyo sagala kugendayo kubanga awo nawo wagaze nkyali ku kiri kyombuuzizza kati nkoma wano ku mboozi yaffe kakati maama owange wangabi n'owo wangabi
Ffe twewasa ky'obuuzizza. Ntandikidde nga nzija nzimba ngezako okulaga engeri eŋŋanda gye ziri ennyingi ku muntu omuntu aba n'oluganda luwanvu. Omuntu ebintu ebiraga akakwate kugambye n'omubbeere ti omwana gwe muyonka ebbeere lyerimu abeera muganda wo. Ne mutaba wa muziro gwe gumu abeera muki muganda wo nti yo mother nga yamuzaala wadde nga si wa muziro si tata we yamuzaala era abeera ki muganda wo ne taba wa muziro gwo kati nkomawo. Akati munnono bw'owasa omuntu bw'owasa omukazi olyo maama wa mukazi wo afuuka maama wo taba nazaalawo afuuka maama wo aba mukadde maama kyokka naawe maama wo n'afuuka maama wa muki wa mukyala wo n'afuuka nazaala onaamuzaala. Kati kitegeeza abazadde bano ababiri wadde si ba muziro gwe gumu bafuuka ba muziro gwe gumu era bafuuka ba Luganda. Otegedde bulungi? Gwe nange bamama baffe ne babeera ba miziro gya njawulo ffe we tufumbiriganwa maama baffe bafuuka ba Luganda. It is automatic bafuuka baki ba Luganda. Wabula ku batata kyanjawulo kuba gwe osigaza n'omuziro gwa kitaawo nange nesigaza n'omuziro gwaki wabula bamaama bafuuka ba Luganda kubanga kati maama wo awanyisiganya obuyinza kati gwe kati oli musajja no oli mukazi maama wo obuyinza bonna abuwaayo n'abukwasa maama wange ne mukuzaala maama wange yalabirira mukazi wange yamukolera n'omubumbirano. Ekyogere kye kitandikirwako ekyogere kye kiteekateeka omwana kyanaaba ne kimuyamba okujjanjaba endwadde okuzimba emikisa na byonna omwana nga kyali muto maama wo yakikola. Maama wo gw'omulenzi abafuuse maama waki si maama w'omuwala tasobola ate kujja eno maama w'omuwala tasobola kujja eno waliyo obuko. Otegedde bulungi? Kati ate maama wange omulenzi yaba akola byonna. Maama w'omuwala ne maama w'omulenzi omukolo gwe beesisinkanako nga tegulimu buko gwasobola okukolera ku buli kimu ne beesisinkana ate si kwanjula gwe omukolo gw'abalongo. Abalongo bajjawo buko bonna. Abalongo bajjawo buko n'ekijjulo mulya kimu kyekijjulo eky'omuzzo. Kijjulo eky'omuzzo kye kijjulo ekiriibwa families bbiri nga tewali buko. Era nakugamba nti mu balongo bakoona ne bampu maama nazaala wagunde byonna n'okwewumulako na tewabeerawo ebyo. Mu Baluganda mwenna abalongo bayingiddewo ab'ebukojja n'ab'ekika kino eky'omwana waffe gye twamugaba olwo bonna bakkaanya ekizzewo bwe buyinza nga gundi zezimu kabira zezimu ne bwe ziba si zezimu kasa muzaala abalongo ngamba okusinkana waliwo abantu nga tribes ezimu ng'ono Muganda oli nazaala we Munyankole nga tewali buzibu tewali buzibu. Kakati kale ekyo kyo kitegerekese naye kati wano kufa beyinako obuzibu ng'obuko weebuli kasa muzaala abalongo obuko bwe busooka okukoma emikono ne gitambula gyonna paka kukumenya olukanda omukolo ogusembera dda nga tugenda okumaliriza abalongo baffe tubasibe tubatereeze batereere olwo buli mwadde waabwe ebika bifunemu ebibiri kubanga ekika ky'omuwala kifuna n'ekika ky'omulenzi kifunamu. Kati nkomawo nkugambye ekisookedde the first thing nti maama wo ne waabeera wambwa nze wange nga wante ffe we tufumbiriganwa bafuuka ba Luganda era bakkaanya tie munnange ne baba sinkanyira akafuba bulaba kebewa muganda wange muki anti kati bawanyisiganyiza abaana oba omwana kati bamulera bali omuntu omutegedde bulungi. Kati nkomawo akati nkoma ku kibuuzo kyo munnange mu byokuwasagana mu byokufumbiriganwa mu byokufumbiriganwa bamaama ne babeera ba muziro gwegu mukasaba biranga si banjwemu osobola okugenda maaso n'owasa omukazi kubanga tekikugaana kumuwasa olwokuba maama ba muziro gwegumu ero si lutalo ekyo na kirungi nnyo nga ba muziro gwegumu naye babeera abayenjwemu wabeera wakakwata oguba musaayi kyekiri ekyemabega kye nagambye ekyenjwemu nti omwana wa ssengaawo si wa muziro gwe naye akukwatako kubanga waliwo omusaayi otegedde bulungi omwana wa ssengaawo si wa muziro gwo naye tomulya kale sobola okumulya naye tomuwasa nedda sisobola nedda naawe nedda nga nkwano omwana asenga wange okwana kirala n'okumukosa kirala era biva mu ekyo kale kakati tomulya oba omulya kakati bw'oba omulidde tomuwasa kuba bw'omuwasa oli senga waafuuka nazaalawo olwo oba ogenda kwawula amalaalo
Nenazaalawo. Nete kiwulika bubi. Kiwulika bubi. Tekiriyo. Kakati kyekyo kati ne wano kyekiba kiri kati wano singa babadde banjwemu kitegeeza waliwo omusaayi. Wali okozeeko omuwala wali okozeeko omukolo. Sorry. Wali okozeeko omukolo nga omwana wasize omwana wa ssengaawe. Naye ab'emiziro nali mbalabyeko nga balemeddeko. Ab'emiziro omuziro nga gwe gumu nga balemeddeko. Omuziro gwe gumu? Nga balemeddeko. Ono ye Nantongo, ono ye Ssali. Nga balemeddeko. Era nga balina backup y'abazadde. Kati backup y'abazadde nno ogiwanga nnyo ekitiibwa ggwe. Omwogezi w'oku mikolo manyi lwaki? Ati amagezi kugabako we gakoma. Abantu abamu emiziro beetuuma mannya. Bantu bannalwanda, bantu bannankole, okubeera w'enkima layisi. Omuntu ng'amanyi byaffe by'ewaabwe inaga tewali buzibu n'akamu, tuli basiraamu. Gutandikirawo kugamba nti nedda. Naye ng'obabuulidde amazima, obabuulira amazima akabi akakirimu. Babeera ddala nga Baganda nga baayaza kiba kikyamu. Kati sooka ombuulire kano. Ekyo tukimaliriza ekya bamaama beddira muziro gwe gumu musobola okugenda maaso tewali buzibu n'akamu. Taata. Maama waffe atuzaala yanoba mu maka. Yes. Taata n'afuna omukyalo omulala. Omukyalo oyo n'ajja n'abaana abawala abakulu. Yes. Abaana abo bajja ne basanga oba Alani, ne basangawo ba Hogani, ne basangawo ba Meja. Hogani era kamusajja mukambwe. Maama oyo n'azaala mutaata waffe abaana. Hogani ne yeegomba ku baana ba maama yajja nabo. Era Hogani n'aga ono si wa muziro gwa kitange tanzira si wa muziro gwa mmange wayawo kiba kitya kati awo mubeera mwena kakwate ka kitamu kati anti abo abaana beddira muziro gwa kitaawo kiswa kuba wasa kakyusa nonyegejo kakyusa mangu nnyo ku speed wadde wali nkugambye nti si ba muziro gwa kitange naye mbadde uliriza ku speed okategedde ogambye nti mama mwe yafa oba yavaawo kati omukazi najja n'abasanga mwe nga we muli n'azaala abaana mu kitamu babira baganda bammwe bali bazadde alina bazze nabo abakulu bamujja na nnyina very good kati Hogani ne yeegombako ku baana abakulu n'agamba ne taata bano tetufaananya maama tesigwa abazaala Hogani asobola okulyako webale nnyo Hogani asobola okulya ab'omuziro gwabo n'essaabo nkwensonga ati nkuwensonga lindako leo na yale misabulemisa kitaja kivuga kalo okulya neto wasa kubanga okulya kumwagala kalo okulya neto wasa ati Bible egamba nti twayo na tuongereko na tuliwewo obutuukirivu nena awereka kati omulabi lwiri tuli mu muli azamanya walo kyatategedde ogambye bino ebintu bibaayo ogambye maama azze n'ennume azze n'ebiruusi ebiruusi bikuze mukola ki mulaba n'ebiruusi nabitulonzeemu eno twina mwanyinaffe ti Hogani ayina ensi kyaddala twina ne muganda waffe omuwala era naye mukulu kanono maama naye yazze n'abalenzi agamba bannange n'abalenzi nabo bagamba ekintu kitokote gene awo kiba kitya ekikola ani wajita kikola kitaawo yazaala abaana abo mu bukulu bwabwe yabazaala anti kakati yakkiriza nnyabwe ajje nabo n'afuuka kitaabwe wadde nga si yabo anti jjukira omusajja abaana ab'entumbo zisibe baana be bokka nakusomesa ku baana b'omusajja omuganda n'abaana ba muganda we nababeera baana be n'abaana bazze ne mukyala we nababeera baana be naye yadde sibabeera ba muziro gwe naye babeera baana be tasobola kubalya wadde ng'asobola okulya abaana ab'emiziro egifaanagana oba abakazi abafaanagana emiziro gy'abaana abo kati muganda wo asobola okufuna omukazi omulala ow'omuziro gwe gumu n'abaana abo naye so si abaana abo kubanga akuze nabo mukuze nabo mubadde mubalaba nga baganda bammwe kitammwe yabalaga nti ono nnyammwe kitegeeza nti wabalaga nti ono nnyammwe ne bazze nabo babeera baganda bammwe babeera bannyo babeera bannyinammwe tokwatako tolya tolya olw'obulungi bw'omukolo abalabi kyendaba kyemulaba kyenfuna kyemufuna omwana otakuzira yadde takukwatako ne bw'omulya empewo tezikujulira nezigamba okoze kirungi agakatona mugune empewo zigamba okoze kirungi ne tukosa just bugunjufu common sense
It is only common busasizi kugamba nti kanjite nchita nsonyi nogaba kinalabika kitya kati jukira ani agenda okugaba abaana abo kumukolo butata ki bajja fule tata waabwe kuchika kya tata waabwe kubera omukolo tegujja beera omukolo tegenda beera mu lujjo kituufu nnyo then ate mama mama akole ki addeyo eri sibo kiri mama addeyo eri agabe omwana sibo kiri mu kika kye eri gye yazaala abaana olaba wonawo tewalika kwate olwaddemba okudigida naye kakati fe abatudde ne mabbali nga tubawandikako mu byafaayo nti ono gwadaza nyina yati kati gwalya nga basula mbuliri bwe bumu ng'abooluganda ng'abaawamu tusooka tuwumulemukko bwe tukomawo ensonga kakulumye nnyo akantu ako nedda bwe tukomawo ensonga amazima kati kampumbewumbe mangu nnyo nedda tugenawo mula tukomewo bwe tukoma tutandikiraawo amazima galiwe gati kubanga waliwo n'omusajja ndowooza yalinga 22 ne bamulekera omwana omuwala n'amukuza omwana oyo kati ali 20 owulira omukazi yafa n'amulekera omwana omuwala yagenza ozuula ti omwana gwakuzizza ali 20 DNA eraga siwuwe kati ayagala kumwezza bateeseza n'omwana omuwala nti bewase musajja aliko ekyamu ku mutwe era n'omwana n'agamba no problem oyo aliko ekyamu ku mutwe bambi omwana hani bombi balina ekyamu ku mama tuwumulamu tukomewo tovaawo siraamu bannange Tammy's Fashion Hub ebaleetedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilibab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu sayizi n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga okumanya ebisingawo tusangibwa ku Kotolio Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. So tukomyewo nkategedde sewo omusajja bamulekera omwana nga bamugambye nti wuwe nakuza amusomesezza atusa ku university yes agenza okugira DNA nga sitamukwatako yadde nenga atali singo ebbanga lonna obudde abadde amalira mu mwana we yes era kati ayagala kulaba nga kintu kitambula kiriya bagende mu maaso era omwana yakkiriza kakati awalina obuzibu yakoze kakati olaba Alan omanyi era tuddewo wali eri omanyi Katonda ono wabigezo nnyo agezesa nnyo ekyo kyolaba kifaanaganako n'omusawo omanyi kiganisa abasawo abaganda babasawo b'ekinansi n'abasumba ne baani okuwasa ebikeme ebyo basigale nga balambuluku abamu bawasa kwewala bikemu abalala tebawasa lwa bikeme ebyo kati kankulage omukazi ajja ewuwo nze banaye abakazi bajja ng'atambudde nagamba Alan ntambudde nagala ne abasawo bankozesezza abasawo bange nakikugamba nga bwenkyogedde abasawo bankozesezza Alan nze simanyi na mwendo gw'abasawo ate nga abakazi gye bali olina kugamba tekakati yakolako eddagala nakwetera ekintu ekikugira yaliyisa mu nkwaso eyakuloga nagamba osobola ofunayo omusajja enaawo netumutegako eddagala olaba nga ebintu byagamba kukuyiyiriza ebyo nga nabiwulira ebigambo ebyo ebiringa ebyo kakati nga tukomawo eno omuntu oyo bw'atyo bw'ajja mu maaso go gwe ng'ajja omwegomba n'owulira ngu wandyagadde okola ki okumwebakako naye omuleka kubanga taba mulwaddewo amulwadde wa jjajjaawo obuyinza obukuliko kati n'oyo taata omwana oyo okumulabirira okumuweerera tegabadde maanyi ge takirowooza nti gabadde maanyi ge okakasa nti gabadde maanyi ge ne bwe yandifudde omwana oyo yandikuze era yandibaddewo era teyandifudde enjala so akkirize alina kukkiriza bukkiriza omwana amuleka olw'obugunjufu yesu tamukwatako tamulinaako ki naye amukuzizza ng'omwana emyoyo gyonna gimuleze ng'omwana tegimuleze ng'omukazi kati osobola kwefuulira era muto onaana bali tamukwata kati ayagala mukwatako ng'akuze
Kati wano then abadde ateganira kibbanga lyonna alizati zalaze tamina akoka alizati bwe zikyuka enkya kuba alizati nazo za byuma enkya ne zoogera kirala tidala omwana waffe ontegedde bulungi kubanga teri kakafuulaga nti ebyuma ebyo buli kyebireeta byebituufu mama omwana yabaddewo kubanga it is a combination teba testinga muntu omukakasa baddala nti omwana oyo basiwo balina okuleeta samples eziwera maama gwe oluusi ne bakebera ku muntu omulala awo n'ebiringe basobola okukebera nga maama akuzanya ddala si maamawo naye nga gwe olaba omufaanana mu DNA so ebintu ebya DNA ebizibu kyobula baabivaako ennaku zino baabigenda mpola binza okubanga ddala mbutuufu percentage ekakasa nti omwana wo basiwo ye ntono ennyo kwekakasa osobola okukebera DNA y'omwana wo nze sisobola kugikebera nze nganze kubanga omwana wange mulaba naye omusajja ne tategeera wewe omwana we yayita mulaba omwana wo omulaba naawe abadde n'omwana myaka 2 oyo bayiza lugero lwa kwewasa omwana myaka 2 nga tumanyi nti wo bawo ekyo kintu abantu bane ndozo olaba obulagajjavu bw'abantu mu ngeri y'enkola y'ebintu tebeetegereza kikulaga nti n'abazadde bakyetegereza baana omwana atali wo omulaba Alan mu myaka egi n'ogamba oyo si wange ayo bansiba busibi mwana si wange mazima abaganda tebaali basirwadde tebalina computers na biki bakosanga magezi buwongo omwana amutulira n'amulaba amanya nti si wange oba n'empewo za DNA ne zimulabira nti oyo si wo ate ngera ddala si wuwe so oyo just yagadde bwagazi kuyamboozi bewase naye nga kijja kulabika bubi mu maaso g'abantu kakati nga nkozesaayo mabega yes waliwo tubadde kiki ekikugaana ekigaana okuwasa bali abaana okuwasa omwana buntu bulamu kubanga era nabo asobola okumala nayawukana ne taata era ne batufiiriza buntu bulamu okibaita maturity ne humanity oluusi n'abamu nga n'oyo maama tazadde mu taata waffe kakati ekyo kino kiyige taata ate ye bwe tugenda mu kkooti bamuwera ddala na muwala kubanga ajjanjaba omulwadde si yamusikira muwala gw'oyagala ennyo gwandibadde omuwasa kubanga munnanga akufiiriza nnyo era munnanga omutaddemu ssente nnyingi ajjanjaba omulwadde si yamusikira kakati tekitegeeza nti olwokuba gw'obadde ku mulwadde ng'omujjanjaba ti gwaba abeera omusika obusika nno buli divine obwo obulondo obwo butume so mu byonna kkiriza obaganda kkiriza okole kyolina okukola empeera yo weeri taata yeebale ali wasa omuwala oyo alimuwa byonna ye yeebale kumuteekateeka buladi nandi bakooya kyokka bakafeere bwe yategeera nti omwana si yamuzaala yamulya oba yakulaga bulazi nti sigala ng'okuuma omwana ono katonda amukuwadde nga obujulizi tambula naye wakati mu byonna omuzadde abeera n'abaana n'abatali babe n'abakuza nebyo byonna bituyigiriza okubeera abeegendeeza n'okumanya nti emyoyo mu nsi mwegiri basobola okusiba omuntu buladi nandi bakooya yakuyamba okutegeera generation y'abantu bakebera abaana DNA oba oliawo omuntu akusiba omwana kalundu oba oliawo lyandibadde etteeka oba oliawo ng'omuva mu ddwaliro nga already tested kibu kyandibadde ate nga kiri private omusawo akuzaalisa si yakola DNA kituufu bwe bamala ozaala omwana nga sample bazitwala yes kubanga kati oba wiiki emabega kaawo omusajja abaira bazemu ne bamugamba omusajja bamugambye mbu abaana 8 ninga omusajja akuze atobye n'abaana obufumbo naye ng'ogenda tandikira oli mu myaka 6 ogenda kuddamu kuzaala talina kwadde owe n'omu omusajja yeetaaga okubuuza ebibuuzo ddala mu bakazi bameka mukazi omu ati bwe buzibu mu mukazi omu bajjajja foloza babanga n'abakazi 10 babanga tebategeera kyabulaba okuba n'omukazi omu ojja leeta obuzibu ku intaneti ojja kukola ezolungi kyabulabe lwaki okuma omuliro kyabulabe gw'olina abakazi bameka nkugambye kyabulabe kyabulabe okuba n'omukazi omu oye obuzibu obukirimu obwe busookera ddala omukazi asobola okuba nga mulungi mukozi naye nga abaana be si bamukisa ne bafuuwa ensi ne
ganyulwa abazi batona abakikiriza yes naye ate munne n'azaala abaana kyokula abasiraamu balina enkola eyaabwe naye ya sayansi w'Abaganda gwasa abakazi 5 oba 4 babibogera busobozi naye tosobola kuwasa abakazi 5 nga tolina busobozi it is just automatic n'oba tobulina gavumenti egenda kukwatirawo tolina busobozi era gwe abakazi botunka nabo ababodaboda baba n'abakazi bameka lwaki baboda anti bo bangwirwa mangu bebangu babalaba nnyo fere tubalaba nnyo kati gwe arani olaba ddi abakazi kubeera busy reason why ensonga lwaki tuwasa nnyo tetulaba nnyo bakazi era batandika tutye kati mbu tubeera nnyo miko tulaba abakazi bangi naye si buli gwolaba nti omuwasa kyabulaba omusajja okuba n'omukazi omu kyabulabe nnyo nnyo nga bw'okiwulira kyabulabe kyekibonabonero kyolaba ekyo kyabulabe nnyo omusajja okuba n'omukazi era n'okuzaala omwana omu wandibadde n'abakazi b'ekitone ennyo nga 4 olina obusobozi 4 netulaba kale bonna abaana nga sibabo abo bonna abakazi bagenda kulwana bakuwa abaana abatuufu naye omukazi omu asobola okukuwa abaana bonna nga sibabo anti buli omu nanga alwana abaana bakuwa babeere nga bebalongoofu ontegedde bulungi gw'okikkiririzaamu ekyaki ekyokuba n'abakazi nzikiriza mu kyakubeera muganda era omuganda akkiriza mu kyenjogedde otokugayira ebweru ate ani anziza okunzigalira ebweru si bwe wange nze nzimba kati simanyi oba yazimba bamugalira ebweru ate ne bamugalira ebweru ate era omusajja azimba naye abasajja balina abakazi abangi obalaba nga stress mutono yadde bafa mangu ate bafa mangu bafa ki babatta abakazi kale kiyingiddewo ennaku zino ekintu ekikyankalanyiza buli kimu mu lulu bwe buzibu naye nga byonna tebyala ate nga omululu guvudde mu ddiini omululu gwonna guvudde mu ddiini wandibadde omukazi ow'empeta era omukazi ow'empeta empeta era omusumba ye yakulaga nti empeta yagijjako n'awasa omulala yagijjako omusumba yagijjako empeta omusumba Bugingo yagijjako empeta n'awasa omulala kati ayina maama w'abaana ne maama Tusuubira ayina abakazi 2 era yakubuulira enjiri entuufu n'akulaga nti kyandibadde kirungi kuwasa mukazi omulala kuba eddiini yebaggalira waawo bali abasajja balina amaanyi matono abazungu ne bagenda bakuleetera peregesi waabwe atakola otegedde bulungi ate bayithawe na bino okugamba nti bujoozi si bwe kiri Alan waliwo omusajja nga ddala musajja tasaana mukazi omu Alan waliwo abakazi betubeera nabo betuba nabo nga yagamba sikiinaamu buzibu ne betubeera 3 abaki abakazi ne betubeera 3 as long as atwala buvunanyizibwa kati Alan kankubuuza ekibuuzo bakazi ba Hamolooza bayomba bino ebibuuzo byaffe ebyabanakunaku betubeera wana mbwe abakazi simanya abakazi abangi bibi bakazi ba Hamu bayomba ddi kirowoozeeko bakazi ba Museveni bayomba ddi aliomu tontuza mu bigambo kale bakazi ba Hamu bayomba sabe tumuleze batusase kale bakazi ba Hamu bayomba what did you say sebo kalinka benyewo closing menyo bakazi ba Hamu bayomba nati muna yaja ina akantu ke yangamba haji bakaruba aina akantu ke yangamba haji bakaruba neighbor wange nno eji yazimba nayo wazimba bambi we yazimba White House we aline bagaga kwagalana wali awo bafaawo yangamba nangamba bannange engeri abavu gye bageyamu bannange nangamba mbuba bagamba anti manyi buli mukyala wa Africa Range Rover buli mukyala we yes Africa Range Rover kati abantu bali ku internet okolumya lya gulawo ekizimbe kye bannange yabambaza uniform bambadde ebifaanagana nanga abasajja bajooza abakazi agamba naye tebasobola kugamba nti lwaki abagulira buli omu Range Rover kazi abalabiridde abafuddeko ebintu ebityo ebibuuzo by'abanaku ebimu nze sagana era nze oleeta agabuuzibuuzi g'eddiini mpulira nga n'omutwe gunnuma kwage galeeta problems ezo zonna omuntu yandibadde ng'awasa kusinziira ku busobozi bwe era omukazi wa Dembo gamba nze tebangattako nadde ewaabwe omukazi wa Dembo gamba nze tebangattako nadde ewaabwe kubanga abakazi be bangi ku basajja era omukazi atayagala bamugatteko yeeyo yombekera tomulaba ono omukazi yani ono yawasa Shakibu
Zari. Shakibu bwataka nyampisa nga bakyusa. Bwataka nyampisa, bintu bya kanyampisa. Ani alino kanyempisa. Shakibu. Kakati Zari akanyampisa. Mama Shakibu, mama insende Shakibu Zari. Ani anyomye Shakibu, omusajja akanyempisa bamnyoma. Obadde ki naawe? Gome banga lyakoze gome byakola okuuma obufumbo bwe. Kanyampisa osobola okukuuma obufumbo. Kale mmwe manyi Shakibu ayina se. Ate ani agambye tayina? Mama kitwalira ddala nti mutezi. Gwe ani agambye talina? Na yenzo oli blood wange mumanyi. Kale kambuuze. Mwenye. Kale kambuuze. Yakugamba nti yali omukazi w'ebirooto bye. Yes. Ne omukazi w'ebirooto bye nga yali mufumbo. Yandi mujje ati. Yali mufumbo. Owange obadde ki? Zari yali mufumbo. Agambi nkubuze yali wa birooto bye. Ebirooto manyi kyentegeeza. Ebirooto oluusi tomanyi bikutwala bikusudde ku American Apple. Byamusuula ku American Apple. That is Z, Lady Z. Yagwa mu muntu n'amwagala, it is okay. Sobola okwagala omukulu emutambula tekina buzibu. Olwo ne gundi genda betambula ya mama Fiina neki tekina mutawana n'akamu naye kirizo baga buli kimu kya kanyampisa birimu ofukamira. Birimu okwetowaza. Ebintu birimu okwetowaza. Okunyweza obufumbo bw'obukadde birimu okwetowaza. Ngoli musajja. Tali kwetowaza tofumbayo. Kati guloza Zari wali awakyasobola okufumba yetowaze kuki? Byonna yabikola ng'omukazi. Kati Zari singa yali mukazi mu nnono ziri ezaffe. Katudde ewammwe mu kyalo ewammwe. Obadde kimanyi nti wano mu Buganda Namasole Edwisira Namaganda waliwo olutalo lw'otalabanga okukkirizibwa okuddamu okufumbirwa. Nenga Namasole mama wa Kabaka. Namasole mulamba yattisa Martin Luther Nsibirwa Katikkiro wa Buganda. Katikkiro kugamba ati wali buzibu. Byaliwo ebyo mwaka ki? Kati byali mu 40s. 1940s. I think it is 44. If not 45. Katugenda musematalo okubire kumumalako. Akati nkulaga okumanya ngo okuddamu okufumbirwa wano mu Buganda. Gwe ngoli mukazi kwegamba okwenoonyeza omusajja kibi nnyo ne waba kunoonyeza. Yafumbirwa no Reverend. Eri Reverend mu bulizi banjire mvuka mulungi nnyo nga mwegombedde ebbanga. Ompulira bulungi. Kakati ne bakola olukujjo kujjwa wande kati Kabaka nga bwafudde otugera Kabaka Daudi Chwa. Kati kafuno omusajja omulala. Kabaganda atya. Kugamba Kabaka afune kitaawo omulala. Otegedde bulungi. Kabaka afune kitaawo omulala. Kati Namasole naye abeera Kabaka. Ng'ayita. Mutabani wange mutese jangu uze ku kitaawo. Afukamire. Otegedde bulungi ekwiseezo okugamba ono kitaawe. Kyali kibi nnyo nga tekikkirizibwa. Balo bwafa era obeerawo. Gwe balaba bajjajjaffe dda abakyala bajjajjaffe gye bali mu byalo eyo baasigala weebali. Ate nga balungi tebalina stress ne balabirira abaana. Balina naye teboogera. Balina ki? Gwe bagambye saavisi abatajagala. Saavisi giveeko n'okutongooza byanjawulo. Olaba ffe munno yaffe Abaganda. Teri muntu anyumirwa bulamu bw'omu. Saavisi kyanjawulo n'okutongooza kyanjawulo. Anti teri mukyala asobola nyumirwa nnyumba eyo bw'omu ng'agirimu yokka. Omuntu atalina kwagala oba madowadowa oba kubbala lyango. Ne mese zitayaya mu nyumba. Zigenda neweekanga. Ng'omukazi obeera mu nyumba wekka omwo. Ate gabye ogenda beera wekka. Era ne Mary Bata yagamba atalina kwagala oba madowadowa oba kubbala lyango nga toba ndonnamufuna toba kunakyokala. Ofanagana ne Nawolovu. Munno yaffe okola bw'oti. Ovaawo awo n'ogenda ofumbirwa ewalala. Abaano awo wenyini tofumbirirwawo. Ewa. Awo mu maka g'omusajja. Ono yafa. Ovaawo ofumba obeera. Asobola kuba nga teyafa. Muso kubanga mwekyawa nga mwereka. Naye togamba muntu mbusebo olw'okubanga ono bamukyaye yesebe ebbanga erisigadde lyonna ku bulamu tadda mulaavu. Okukyawa kyanjawulo n'obufumbo okufa. Manyi obufumbo okufa n'okukyawagana byanjawulo. Era singa
by the way Alan kankubule kino nga tugezaako okutambuza ensonga eno nkugamba tusobola okukyawagana naye nga tusse bufumbo okutama kacyanjawulo kubanga Alan nyizo okubanga nze naawe ekitutabula ekisenge tekikyanyuma tegeeza nti twawukane tusobola okubaawo olw'ekifaananyi ky'abaana baffe nedda anti nkulaga naye lw'olikeera enkya Alan n'ofuluma amaka n'ogenda n'oleka omukazi ono atunke n'abaana ojja kutegeera Katonda kyeki anti Katonda emikisa agikuweera awo mu baana gwe vaawo olabe omukazi ajja kukuza abaana bakule era si buli omuntu Katonda agize naye gwe ennaku gy'ogenda mu bulamu ne basigala nga balabira abaana baabwe babasomesa bakola bitenga bire ebyofumo byagaana ne bagamba let's tukole co-parenting that is fine naye abantu obuzibunze bwensanze n'abantu mwe mwagala abantu babeere mu toxic relationship omuntu aba akoye munne agende oba mukazi yakoye agende omusajja yakoye agende buli omu afune munne walabye story eyatambudde ku Twitter bali beekyawo emyaka 11 oli nagendako ewalala noli nagenda ewalala myaka 11 ne bakola ne divorce emyaka 11 bwe gyayiseewo oli nagamba baby soko kono otwogere nange bwe ntuuse eri biganye tuddemu bagenda mu mbaga yakubiri so abantu bolabanga munno omukoye muviire instead of okwetingana muviire nowe noli nawe muviire mugende buli omu gyalaze bwafuna path entuufu kiriya walla bwotafuna omanya amateeka gafuga okwawukana tegaliiwo awegali sia mwayitawo okufumbiriganwa lwaki amateeka agabatwala okufumbiriganwa wegali naye nga agagatwala okwawukana go tegaliiwo amateeka g'okufumbirigana wegali si kumwesibako anti mwesisinkana ne mukkaanya ne mutambula ne mufuuka bafumbo nga n'abazadde babirimu musooke mu buli tunuzeemu abazadde tulaba ensonga gy'oleeta nnene nnyo ensonga ki gy'oleeta tensonga eri ki ensonga eri ki ebaawula tulemaganye nti ki omusajja akuzizzaako toyagala kuzzaako omusajja takyakufaako kitegedde eryo n'abamu nga tasobola abeera mu bwavu ye ng'agamba obwavu ddadi nedda it is okay abazadde bajja kitunamba bagambe ffe omwana waffe mumbejja teyamanyira buki bwavu mumutaakola eki era bajja kukuta ogende that is okay musobola okubreaking up mu bulungi mu mateeka so si kugenda bugenzi kufuma bufulumi n'ogenda olwobeera gwassa amaka anti kyeŋŋamba teri afuluma bufulumira n'agenda wabaawo ensonga aba ennaku zino buli akeera bukezi enkya oli n'afuluma relationship n'agenda wabaawo ensonga teri aganya ensonga kubaawo ne teri nsonga etasobola kutuulwamu oyinza okuba nga oli mwenzi nnyo obwenzi tekubangako musango waliwo omwenzi atama okutama kirala waliwo omwenzi atama yakola atya omwenzi atama yakola atya wabula ndeka yes ojja kkakkana kikulumye nnyo nga weetebye omupiira kweri naye nze ndeka omwenzi atama kalonozi wabirabo byebisembayo tuve wano okay tubadde tutunulira ensonga za bufumbo buno n'okwongera okutunulira ku ngeri esobola okwerambika obulungi okutambuza ensonga naye tuwunse tugamba nti waliwo ensonga ezitasobola kukugaana kuwasa muntu era tuzitunuddeko zonna ojja kusobola okugubira katambi kanene oba oli awo ojjemu amakulu naye njagala kubeebaza mwenna abagoberera ensonga zino ne mwagala okubaako bye mwebuuza naddala ku nsonga z'ennono ku nsonga y'ennono awo osaagala kuvaawo olwo bye sijja kwogera wano nga byatufekisize nga byo weetaaga kunsisinkana oba kunkubira ssimu nkugambe ate n'ekyokubiri tugaana okugamba abantu ebintu ebimu oba n'okubalagirira abantu mwafuuka balugezigezi omuntu bw'omuwa amagezi olweki ne gatamukolera olwo gwe mubi agenda kukwetikka agambe oyo yandagirira omuntu atakola naye ng'oluusi lugezigezi lwe omututte awantu mubeeko kye mukola ng'alina kugoberera mitendera ye naye ayagala tekukusinga ate bantutte ng'agenda otereeza ensonga ayagala ate aveeyo ate nga musawo abantu abamu abo baseererera agaana okuwuliriza amututte nayagala ate yagobe supiidi ebintu kintu akituukako mu mangu nnyo naye ng'ebintu ebimu si bya supiidi bannanga abantu bali kuno boogera ebintu byonna bye boogera bituufu naye tobyetaaga ebisinga tobyetaaga gwe byoli bye weetaaga so si bye bakubuulira n'amawulire agamu tegakukwatako gwe twala ekikuli munda ekikuluma ky'oba ojjanjaba tonoonya ndwadde endala kubanga ebintu bino ebyokutegeera emyoyo ebyokutegeera ennono bizibu tebiggwaayo
nze kugamba bino leero ekyo ina kugamba birala byonna nga bikuluma kati osooka kukola ki Alan awo nyagadde okukwatira ensonga zino naye nga abantu mbagamba nammwe mbeere beesimbu muntu genda nga maaso genda yagala kukwatirayo ku nsonga tambula mpola ebintu mbiteeka kutambula mpola. Amina. Cruise exclusive gwe mukutu tetusukka wano olunaku olwaleero comment section eyo nkulu nnyo bw'obanga oba oli awo olina kyewoyagala twogereko omulundi oguddako genda mu comment section teekamu topic yoze ejja kugiwandiika ano ate wiiki ejja bwe tunaakomawo tutandikira awo kale for now ladies and gentlemen musire bulungi mwera